bakesira noise pollution Ebe Kololo abatuuze bawabidde amabaala ag'enjawulo mulekanya ebintu bitumalako emirembe tetwebaka mujjukira ow'emakerere gwe baawabira ow'emakerere mujjukira gwe baawabira era nayo noise pollution ate osobola kwebaka ng'ebireekana bijje nze bireekana bimalako emirembe gwe wakawabira bameka obeera nga bingi anti nze namanyira ebyo nabimanyira kati amatuga egabimanyira naye bw'obanga oli mupangisa tosobola kuwala na noise pollution anti kati bano ekibawaabisa kubanga batuuze bamu tebagenda vaamu nkya lwaki bakkiriza okumabaala mangi naye lwaki badde ekireka basenguke ekireka gyemyavu lwaki amabaala sigegadde ekireka ate nekireka nayo kireka nayo nzo osanga yabawugana ne kalamojja mukalu wano mu BINSAGAWANO twawula ensonga ku muntu songa olunwe ku nsonga so si ku muntu ne St. Juliana High School sono ly'abawala n'abalenzi lya one A-level lisomesa arts ne sciences lina amazzi agatasalwako ne solar energy lisangibwa Njolwe ku kilomita 4 ng'ovudde Gayaza Manyanga Road kumpi ne Jomai Housing Estate ey'e Manyangwa lyawandiikibwa Ministry of Education twala omwana wo ku St. Juliana High School motegamba yes we can twala omwana tojja kwegiza ojja kwewunyoga St. Juliana nga bayitirivu nnyo njagala okubuuza ku mukyala Mukasa Immaculate Kabale essuubi lyammwe ow'ekimera eri si Buyikwe district mumulabiranga ddala mu nkome 2 tukubuuzizaako webale nnyo okuwuliza omwami agamba ati omwami Mukasa muli bulungi tuli mabegawo don't worry about that tutadde ekyo tugenda okuteesako olunaku lwaleero akakiiko kakosase bagamba kasomye ripoota yaako kati ebuza kukubaganyizibwako birowoozo mu palamenti okusinziira ku ripoota ezize zisomebwa eno enaavaamu amakulu nze ekyammazeemu amaanyi bw'ate kugikubaganyako birowoozo ate ne president akakiiko katulidde myezi emeka kandibadde kajja buzina bintu ripooti yonna bwekolebwa akakiiko konna akali mu parliament erina kukomawo ku flow ebiseera ebisinga neno yawunyisiza abantu naddala ababaka tiyo terina mu minority report minority report yeriwa abatono abagiwakanyamu kolebwa naye nedda okusinziira kano nebwe kati kakinkalaba bwendi eno yazze nga bonna bagikanyako nga bweri nti bwerina okuba report egamba etya egamba Crane Bank esooka mutebira amaanyi ge gasooke gatemweko yabadde na mangi nnyo naggwano n'antagambwako n'antameggwa oyo asooka aterezebwe mu layini obaago bwagobwe atemeko ebiwawaatiro ebyo ekyokubiri Crane Bank eriirirwa obuwumbi 4 bugimala ebyo bagamba ate eggulibwe abo eba eriirirwa 4 eggulibwe ekyo kirungi ey'abanze National Bank of Cameroon obuwumbi 10 eggulibwe tekyalina bizimbe eyo webiri inapangisa kati n'ebirala ekyagero taganywa mpola Wapenbak yakoze kyakabiye yekyangwiza nasoka agoma DFC soka abagobe yayezedda mbakoya abapangisa kati fanicha we naye abamulekemu mudda abantu bakozesewoko naye nga abantu bawulidde ennaku nga baga nti abantu nga bafiirwa ssente zaabwe nnyingi abantu baavu baliyo bayavuwala nga ssente zaabwe zaggalibwa mu mabanka nange ssente zaabwe zagenderamu mu Crane Bank meka naina milioni 3 tesobola kuba nandawula jeni unavude omwana sisuubira wabula kufuna bufunyi ndaga muntu kyekikulu tugule wakawunti kasangati nebino byonna byakwonona ssente za muwe wa musolo akakiiko zekatwala ku buli lutuula kuba era tewali kyamaanyi kijja kuvaamu wabula baliko byabyo bagala kugusa ne katutu yeyagaliza eka nga dashi kale bandi tuyambe bwaki ne batuleetera entebe mu masomero ga gavumenti n'amadagala mu malwaliro kiweweesi Daudi kyetaagamu essaala Uganda ejjudde okuguumaaza but I think there will be compensation for the closed banks at the expense of the taxpayer kino kyali mu plan to close banks then compensate the owners sente ziddibwe kirunda kapre mulangira mwebale kuweza nze ndowooza nti bagenda kubikubaganyako ebirowoozo era biggwebwe bityo kiruko kasanga nti bakyaweereza wano bagambye nyoba yugide abanyigira mu mivuyo gino babagenda bakaseekendi bani oli omusajja omulala Sekabira abo bo basooke baboyebweko ebyabwe nosibwa basibwe basasule bannangi banno bampa abaana balina obukiiko kati #kosase
tolaba nti kigambo kosase kyaba Babiloni abagabuta agava mu tiyagasi natuna atayogedde bwato radio sim solo we bali kueleza Dadi makolo kapma ndakika emu ndadikozesa ekisokera ddala ennaku ennuma bwe mpulira ng'ensimbi y'omusolo egenda kutokomoka naye piza ntinza ow'eno wansi alina mitwalo gyange 3-2 mu bbanka nayo ereetwako wa ekyokubiri nze nabadde nsuubira nga lipooti yakafuluma okulaba zikabangalye zinoonya babeesige balukwago zinona mutebinde ku buli maka gwe bakoze eki gwe basonzeeko ng'akasukwa kuli emboka etokota bwayingira bira mutebiro bawa kaba ifebeni tufe ali kali munyagwajja yagenda okutambuza mande bamukwasa empulungusa zonna zonna ezisigalidde munyagwa yagambe atandika kuki cooperative zimanyi society kyonna kyayagala tetumwinako buzibu munyagwa atandikire unaona watandikidde tekyembadde nfa lipooti eno kufuluma tulabe ebigenda okuvaayo kyetwagala erume munyagwa nawandiika mwana to ebbaduwa yini munyagwa girese edange ngisanze ku mmeeza gyange nze muzeeyi matidibuna edange egamba bweti nanje tuganda eno nga nzibu nnyo nga teyagadiza kati butenda katuntumbu yafulumiza lipooti ekyo kyabodde nnyo omanyi bwe muda baffe abakulidde ku sitwiti bakyali abakulidde ku lubeji eyo mutugisaamu agengege wano abantu banyooma nga nzize kawempe nayingirawo nga mafiya olw'okukuwaza banga sebudiba n'ensuula eri n'ensooka musiba gidibwa nze nabagamba ndi sidiyaki nga katogo kasidiide eno bwe katokota kati bino ebyakantuntu byonna nteeka okuddamu okubinoonyerezaako fe abaana ba sitwiti tudimagi tetwebaka amagye bwe geebaka bagawambira ddadda ne bagawamba bagenda nina okuddamu muyite ne shudiru naye nzidemu mwana tumuyite odombalage nti omwana w'ekawempe anti waaka ninamu lwakuba ninamu obuzibuzibu poliisi ekyannoonyannoonyamu bijja kuggwa mubeere bulungi mwana jabudeesi nasaako omukono yo wasinsiyade munyagwa munnakawempe mwabalonga abali eyo mukimanyi nti omu ku mmwe baali tebamwetegekedde baalubirira omwana omu ng'owookubiri oli kyereeta. When you look around Uganda, it's easy to see the things that make us different. Tribe, age, social status, even politics. But take a closer look at our country. You start to see the things that connect us, from the warmth of our people to our rich culture. And when you look even closer, you start to see the beauty that grows from the things that connect us. The smiles, the friendships, the love. That's why at MTN, we spend every day innovating and empowering millions to connect. And because of you, we're celebrating 20 years of connecting Uganda. Everywhere you go, MTN. banange okulaba faamu yo ng'esaanyizibwawo enkuba namutikwa ekyeya oba ebiwuka n'endwadde kiruma ate kibi nnyo nga enkoko zo n'ebisolo byo bifa ng'olaba bw'oti naye ddala lwaki olinda bino byonna birina okukutuukako faamu yo n'esaanawo faamu yo gikuume ng'ofuna agriculture insurance wansi wa agro consortium ekibiina ekya kampuni eza insuwa nga kikubirizibwa Insurance Regulatory Authority of Uganda kuba ku ssimu yaffe etali yakusasulirwa noti 8 noti emu noti 5 noti 5 noti. Enteekateeka eno yonna ekutuusibwako ABI Trust. A for Alcatraz, B for Broadway, C for Central Park, Donuts, Empire State Building, football but with your hands, Grand Canyon, hot dogs, Independence Hall, Jambalaya, Kennedy Space Center, Little Italy, Malibu, Navy Pier, Orange Juice, Peanut Butter, Queens, Rodeo Drive, Smoky Mountains, Tarantino, University, Venice Beach, White House, X Factor, Yankees, and discover everything from A to Z in the US when flying Emirates to 12 destinations. Visit Emirates.com. Fly Emirates. Fly better.
kwanjulire Pearl Magic omukutu gwa TV omupya nga gwaffe ddala. Pearl Magic ge maka amapya aga Ugawood omukutu gw'ekinnayo nga na buli kimu ekiriko kya Uganda ogunatumbula ebyaffe n'okututumula talata za wano e Uganda. Basita, baserebu, olwali, akawoozi, katemba, olugambo, obuzannyo obwogerere mu Luganda, omuziki, basire queen, komedi, oba ebisesa. Teekako Pearl Magic leero ku mukutu 34 ku GoTV Max ne ku mukutu 161 ku DSTV okuva ku DSTV Family okutuuka ku Premium. When you look around Uganda, it's easy to see the things that make us different. Tribe, age, social status, even politics. But take a closer look at our country. You start to see the things that connect us. From the warmth of our people to our rich culture. And when you look even closer, you start to see the beauty that grows from the things that connect us. The smiles, the friendships, the love. That's why at MTN, we spend every day innovating and empowering millions to connect. And because of you, we're celebrating 20 years of connecting Uganda. Everywhere you go, MTN. Emipiira gy'ekikopo kya UEFA Champions League egibadde girindirirwa ensi yonna gikomyewo nate. Kati yita mikwano gyo ne famire yo mwerabire emipiira gino nga bwe muwangula ng'abazanyi b'emipiira ne Pepsi. Weefunira olucupa lwa Pepsi olunnyogoga okebere wansi w'akabubi osangeyo kodi ogiweereze ku 7888 olwofuna omukisa gw'okwewangulira obukadde 15 mu draw ya buli wiiki ng'akalulu kakukwatibwa ku NTV ne bukedde. Osobola n'okwewangulira ebirabo muri airtime n'ensimbi enkalu buli lunaku. Pepsi be basaale mu kuteeka ensimbi mu kikopo kya UEFA Champions League. Pepsi, for the love of it. Olwaliro bwentunuulira famire yange siyinza butafuna kaseko ku matama olw'okubanga balamu bulungi. Buli lwentunuulira abaana bange nga baseka bazanya muli essanyu limbugaana. Wabula ekyennyamiza bwe kulira nti buli kiseera waliwo omwana afudde olw'omusujja gw'ensiri. Omu ku abo 305 abafa buli lunaku olw'omusujja guno. Kankwanjulire langi ya Plascon ettirawo buli nsiri egigwako ng'eyitibwa Plascon Anti-Mosquito Paint. Kati kuuma abo mu maka ago obutalumbibwa nsiri. Plascon, color your world. Naye Mary, lwaki oyagala ogula ebitabo bya classic? Naawe ekyo kyangu nnyo. Ebitabo bya classic birina amalibu amagumu n'ayinza byezikubiddwa bulungi ate n'empapula zaabyo tezirumya maaso. Osobola obikozesa mwaka mulamba ate nga tebivuddemu na mpapula. Binyuma nnyo okuwandiika n'okusoma mu bitabo nga birabika bulungi. Ekyo kye kinnyamba okuyita ebibuuzo. Webale nnyo amagezi g'ompadde. Nange taata wange ngenda mugamba ngula ebitabo bya classic nsobole okuyita obulungi ebigezo. Gula ebitabo bya classic leero okuva mu dduuka erikuliraanye era nga birina maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Gw'ayagala omwana w'okuyita ebigezo mufunire ebitabo bya classic. When you look around Uganda, it's easy to see the things that make us different. Tribe, age, social status, even politics. But take a closer look at our country. You start to see the things that connect us. From the warmth of our people to our rich culture. And when you look even closer, you start to see the beauty that grows from the things that connect us. The smiles, the friendships, the love. That's why at MTN, we spend every day innovating and empowering millions to connect. And because of you, we're celebrating 20 years of connecting Uganda. Everywhere you go, MTN. Akodo yugubo badiriza wano ku dduuka lyange ku luguudo lwa Simba Kibaati. Buli kimu kidida bw'okyamba oteekwa kugula bw'otagula mpozi godira ky'ojagaza. Nze sisaagida mu ssente kasitoma asanyusa okulaba tukuweeyo kati. Akodo yugubo mpaale muceere. Muceere njagala muceere yangu angenda. Omuceere oyagala kidobeka kiremu kideebu ebyo bye bikopo bibiri. Bikopo opimisa bikopo ati bwe bizadi bikopo kyekipimo ekituufu. Bizadi zibaba andi kalipima mugira nnyo futo singo okukola ngenda tokalabukira kino dduuka lyange kolera ku speedi gyenjagala. kati ekyo ekikopo kyopimisa era kyekino ebikopo neda sebo jayo ekipya kiri kyoba opimisa ekyo sikyagala n'ekikopo ekyo kimpi ekipya ogenda kukigula mulakyo nkigula ate kikyotegeeza bukiipi wakiri kale
kino kya kimpi kino ekikopo kyokozesa ekyo kimpi wadabako tekyenkana na kiri kino kisale wadabako lwaki ofuukira oguyija kati pima nepimisa kiri bwe bapimisa kipya nakyo oteekwa kukigula kale nkitwala gula teeka dedda sijja kukipimisa ekipya ndikipimisa oludada kale pima ngende bobireka bireke otugezigezi lwogenda olutwale naye obugundi bwo nga butono genda olutwale nedda luyugumu leeta ekiki omuceere naye ngenda kukuleetera poliisi kino ekikopo kya kitundu wakisala busazi n'ogatta olaba nti kano kampi nnyo bwogerageranya ku kiri kyotunda ekikopo ekirala kano kakopo kampi kati kankutwalire poliisi twala olwonobba nga abantu nga tuna butonotuteesa nani oteesa biki kati obusuugu bwaki lwaki obba kati kakuweyo buswiti bubi nedda sebanitompanguzi kangende ku poliisi ejegera kuta obbi abantu bangi tompa busukwitiwo odaba kyedabagamba nze wano titagira mu sente ogenda okujja ng'omanyi kyoteeka okugula oba kyoteeka okugula tokisazeewo gula kyenkugambye kati kasitobada jeja jangu nga weeteeseteese. When you look around Uganda, it's easy to see the things that make us different. Tribe, age, social status, even politics. But take a closer look at our country. You start to see the things that connect us. From the warmth of our people to our rich culture. And when you look even closer, you start to see the beauty that grows from the things that connect us. The smiles, the friendships, the love. That's why at MTN, we spend every day innovating and empowering millions to connect. And because of you, we're celebrating 20 years of connecting Uganda. Everywhere you go, MTN. Genda maaso otandika olunaku olulungi n'ekyokunywa kya Ham Coffee Malt. Somola ekipa ya Coffee Malt ennyogoga owulira eddekende wulira obuwumbi n'akawowo k'emmwanyi akalungi. Ekyokunywa kya Ham Coffee Malt kijjudde obulamu obulungi. Weefunira ekipa y'ekyokunywa kya Ham Coffee Malt owulire engeri y'ekiweweezo omumiro n'akawowo k'emmwanyi akali mu ccupa esinga okulabika obulungi. Mikwano gwe gijja mwesanyuseemu n'ekyokunywa kya Ham Coffee Malt olunaku lwonna. Ekyokunywa kya Ham Coffee Malt tekirimu wadde ettundu ly'ekitamiiza. Woomerwa eddekende ly'ekyokunywa kya Ham Coffee Malt olwaleero. Kozesa ennyonyi ya Emirates ng'ogenda mu Hong Kong nga bw'okozesa wifi ey'obwerere mu fuuti emitwalo 4 nga bwe weelolera ku ndabika ennungi eya Victoria Peak. Fly Emirates, fly better. When you look around Uganda, it's easy to see the things that make us different. Tribe, age, social status, even politics. But take a closer look at our country. You start to see the things that connect us. From the warmth of our people to our rich culture. And when you look even closer, you start to see the beauty that grows from the things that connect us. The smiles, the friendships, the love. That's why at MTN, we spend every day innovating and empowering millions to connect. And because of you, we're celebrating 20 years of connecting Uganda. Everywhere you go, MTN. Nakamala emyaka 15 nga nsiiga amaka g'abantu langi naye embeera y'obunnyogovu ereetera ebisenge okunnyuukirira byonna nno ne bikwata enkonge mu kaseera mpawe kaaga ennyumba neerabika ng'enkadde kyokka ng'ekyali mpya naye kati waliwo Sadolini Wolgard ono mupya takwatibwa nkonge era bw'omukozesa ebisenge bye bigenda kumala ebbanga ddene nga binyirira nga bitukula mwaka ku mwaka. Weesige bakaawo kadda mu kukuuma ebisenge okuva mu mwaka gwa 1970. Sadolin, let's colour. A for Alcatraz, B for Broadway, C for Central Park, Donuts, Empire State Building, football but with your hands, Grand Canyon, hot dogs, Independence Hall, Jambalaya, Kennedy Space Center, Little Italy, Malibu, Navy Pier, Orange Juice, Peanut Butter, Queens, Rodeo Drive, Smoky Mountains, Tarantino, University, Venice Beach, White House, X Factor, Yankees, and discover everything from A to Z in the US when flying Emirates to 12 destinations. Visit Emirates.com. Fly Emirates. Fly better. Hi, honey. Yes, boo. How much do you love me? Oh, I love
love you to the moon and back. That's too far. You've never even been to the moon. Use distance where you can reach me. Okay, I love you from Karamoja to Kisoro. No. Choose another place. They have no network in Karamoja. You wouldn't even be able to reach me. Shia. Is there a place without network in Uganda? Hey, look at this one. There are places with zero network.